Sabavulu ndi mukozi wa mwami Bugembe za Uganda eyawamu ate ndi mutegesi wa bivulu yenze wano kati ono yampadde omulimo nze bosi wabo nze abadde treasurer alina ekigambo ye mukama waffe naye mukama waffe mudogo nze Sophie Gondya president wa Uganda Musicians Association n'omwami Kasoze Gregory administrator wa Recovery Solutions Treatment Counseling Center timu ebadde jjanja abajjakicani ndowooza ensonga yo tugigusira okwebaza mukama ayatusobozesezza omulanga gwaffe gwe twasabye ogw'okuddukirira mu mwanyinaffe Jack Chandiru omulango ogwo kuba bwe njogerera wano Chandiru bafunye omuzira kisa era ne basaba nti omuwala bwe yabadde ajjanjabirwa aveewo ne bamutwala owalala so bamututa owalala so nebaza abo bonna abawulidde omulango ogwo n'oyo omuzira kisa yayise mu famire natutikulako obuvunaanyizibwa obwo nebaza nnyo bannayuganda koyo nabagamba nabuuza omusumba Bugembe nti layini gye twasiteeseeyo abantu bagikubako yangamba tosobola kikkiriza waliwo ampeereza 10,000, 2,000, 5,000, 50,000 okwo kwagala sikulabangako so omusumba Bugembe ebya finance yabadde treasurer ajja babulira watuuse naye nange njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abankubidde waliwo omukyala amuyita Walker ali London alina amaka ge gali gayaza abadde atuwadde ennyumba yabwereere Jack mwababeera ebbanga lali yenna nga mwadde omusirikale ng'amugulira n'emmere kati omukyala Walker abeera London eyo then waliwo Patricia Sewungu nze muyita Kaliddalu mukwano gwange naye ali London naye yagambye agenda kuweereza ssente naye kati eza Patricia engeri gy'atanaziweereza nja kumusaba aleme ziweereza kubanga kati tukyazeetaaga ne mukyala Nambi Kigongo omubaka yesimbyewo ku babaka abakyala mu Kampala mukyala Nambi Kigongo abadde asuubiza okuleeta obukadde 5 naye ng'agamba abuleeta nkya kati naye musaba tetukyazeetaaga kubanga famire etuukiriddwa omuzira kisa agambye ajja kukwasaganya byonna so mwena abalina bye mubadde mutuweereza ababadde basuubira otuweereza tubasaba nti mubyesigalize naye tubeebaza nnyo okubeera abagudu Samaritan abantu ba Mukama abawe omukisa mwebale ddala ffe bye tukola tetukola kufuna credit tetukola kutusasula naye tukolera Mukama era ensonga lwaki tuli wano mu kifo kya Mukama so mwami Bugembe we namukubira essimu ne musaba nti omuwala mulwadde ate oli musajja mulungi ojja kuba treasurer mulungi n'agamba neyanziza nakkiriza obuvunaanyizibwa era ajja tubuulira mekazi yakafuna kati wano omwami ono wa Recovery Solution we twagendayo twasangayo ebikozesebwa bya Jack ewaka ebyokukozesa mu room ye nga tabirina omwami ono ne munne bantu balungi nagenda nabo ku supermarket netugula ebintu ndowooza byabadde bya 40 nembitwalira Jack nembimuwa omwami ono nemugamba nti wabeerawo ekyetaagisa ekirala kyonna ntuukirira kati leero ku makya wakedde najja nangamba nti omulwadde bamutwala bafunye omuzira kisa w'amaanyi agenda omulabirira nti naye ffe ebbanja lyaffe lisigaddewo lya $2,240,000 kati era nga nze nga Balaam ne muto wange Wilson Bugembe omusumba ne president w'abayimbi nabo babadde bekozemu omulimu gwabwe nga balina ssente ze basonda abayimbi abakyala female artist yes bekozemu omulimu so ojja kutuwa figayo gy'ofunye ku abo abayimbi ne mwami Bugembe atubuulire emeka eziriwo abaze bamuweereza ku ssimu then ezisigadde ekitundu ekinaba kisigadde tugenda kigabananzi wakati wange ne mwami Bugembe okukiryalinga recovery home esigale ng'eyamba abantu abalala omulundi oguddako naye tusigadde tuli open eri Jack ne famire bwe muli bamutwetaaze bwe muli bamulina obuyambi bwonna bwe mwagala oyo muganda waffe we shall stand with her till the end bwe muba mutwetaaga mutuukirire omusumba Bugembe mutuukirire Misaaki mutuukirire Sophie mutuukirire administrator wa office yaffe eri ku National Theatre mutuukirire Mariam Ndagire era gwe munaatuukirira tujja kwekubiriza era nga yetubadde tandisa okwekubiriza tulabe nti tukwatira wamu okuyamba muganda waffe kino tukikozerwa mutima mulungi ate si mutima mubi
ate tetulinayo magoba getusuubira ate tetwagala thank you twagala just Katonda ye yajja otuwa kitiibwa kya Mukama mwebale nnyo mwebale ddala. Kati tuuzeko pasita janjala ebirungi byajjako nabo bamwaddeko yamaanyi nnyo Dr. Simon n'abamusonyusidde bajjukira mannya tweyanziza nnyo nga mukulu Balaam bwadde yeebaza abantu abaweereza ssente tulina Savakarin tweyanziza nnyo mwenna abayimbi abaweereza ku mukutu gwa Uganda Musicians Association tweyanziza nnyo n'aba female performing artists bane buli omu kyakutteko mwebale nnyo mwebalire ddala. Baweereza ssente mmeka? Baweereza ku mukutu gw'abakyala Uganda Female Performing Artists kuliko emitwalo 35 then ku mukutu gwa Uganda Musicians Association kuliko emitwalo 6 wonna ze emitwalo 95 so kati emitwalo 95 ezivudde mu bayimbi list y'abayimbi abaweereza nja kusaba Sofia agibawe mwami Pastor Bugembe agenda kubabulira ze yakafuna ku simu ye ebadde collection point tuzigatteko okwo then eziba zisigadde olunaku lwa leero bwe tuviira wano tujja kuba tumaze okukiryalinga biru y'eddwaliro eyo era tusaba batuwe risiiti bano abamawulire bagirabe. Bilioni 2.4 eddako ewange ekiwatule waliwo eddwaliro lye twagendangamu nga famire yange n'abaana lunaku lumu nensangayo Jackie olinanga nti Jackie tomubuuzizaako Katonda nga ndaba nali simukoze eki nali simutegedde naye nengenda nemubuuzaako nga bambi alabika akola ki aluma naye nemusabirako kati egyo gy'emyaka n'emabega saddamu kumanya bimufaako kati jo about 2 weeks ago 2 or 3 weeks ago nga ntegeka concert yange waliwo Dr. Amita Simon tusaba naye wano ku church yajja nangamba pastor munnammwe ne mumulekerera bwe mutyo ne mubuuza munnaffaani nangamba nalabye Jackie Chandiru nga n'ekyokulya takikola ki takirina n'ekyo talinamu amubeererawo talinamu kola ki amufaako. Dr. Simon wennaggulu bwe yaŋŋamba nga ne Balaam bonna tebannabiyingira ne mugamba oke ngenda kunoonya obwongo bwalowooza John Segawa obaani oba Silver Kyagulanyi naye ne mugamba nti ffe nga kyaki tugenda kunoonya omukyala amulabirira then tulabe kye tunaakola ekkanisa naye konsati eno nengenda kuki bwongo kati nziramu kulaba ani Balaam nga Balaam agamba nti bannange yanoonyezaani by then wali tomanyi na waali kyali ku TV nenga dokita yaŋŋamba kaakati omutima gwange nensanyuka nti Balaam akoze eki akiteekinze on era olw'okuba nalina story ya Dr. Simon eyali tayinza keera kunnimba nti oba alina kyanoonya yali ayagala Jackie afune ekyokulya afune ekyokwambala teri ekyokwebika afune amulabirira era nga nze jakikolanga muntu mukimpowooze kati ne bitandika okufuluma nti nga bagamba afudde ku social media kakati Balaam kumukubira mba ndi awo nga Balaam ankubira nanga ono mukama wange kakati Balaam okukubira muli muyimbi yenna mu nsi muno Uganda Balaam akubira oba osanyuka kubanga alinganga taata waffe mu ngeri emu oba enda nanga Wilson Jackie namufunye maze omugulira buli kintu naye nsaba otuweeyo ennamba abantu bateeke okoki sente kubanga bagamba kyekyo kakati netunoonya ennamba kwe tuyinza oteeka sente ng'ennamba eyo teri bize nnyo ng'eri mannya gange netugisaayo kakati abantu omuntu yasooka okunkomako yali wa boda yansanga
nanga nabadde ku TV ne mbalaba mwebale nampa 2,000 nanga 10,000 lwa kyaki 10,000 lwa Jackie. Ekintu ekyo ne kinkomako nnyo kaakati nga abantu bankubira abali e London ng'oyo omukyala wooka nagamba nayinze manyi famire yani ya Jackie. Kati nga buli muntu ankubira Jackie ali atya banaye Balaam yamanyi embeera mwali naye nze nkwata bukwasi sente. So nagamba kale omukyala oyo yaŋŋamba bw'ati mmanyi famire ya Jackie simanyi lwaki nagamba famire ye eri bulungi nnyo naye nagamba naye nze ngenda bawayo emitwalo 3 mpeeyo neki n'ennyumba n'emmere nga then nemugamba nti omanyi bikubire Balaam ye mukama wange byonna obimukole ki obimugambe nemuwa ennamba ye naye namananga ngenda kukubirako ku famire yani ya Jackie mbabuuza omwana oyo atuuka atya ku ekyo koffe ebyo tebitukwata kubanga ffenna tumanye ebbanga lyonna nti Jackie yandiba talina ki famire. Kaakati olwaleero tuwangudde ku lwaki kubanga bwe tuvuddeyo okuyamba ku Jackie famire neekola ki neezuukuka negaawo simanyi oba yali ababulako simanyi oba baali bajjanjaba ne bakoowa nze kino kye tubadde tukola kitusanyudde kubanga kyetwagala Jackie kuyambibwa and there is no better place to be than with your relatives. Kakati nsaba okulongoosa tetwavuddeyo okusonda ssente nga nti oba embeera tuli bubi nnyo nti kakati Balaam yayavuwadde Bugembe yayavuwadde banoonya bebakolera Balaam tali bubi nnyo oba oliawo nange siri bubi nnyo naye kakati kibadde kitunoonyesa akasente ebyaddala kuyamba. Kati leero bwe bandaze ka posti nga famire egamba nti bannange tebamusondera abantu balimba nze nensanyuka nenga good kuba nze ndabira abaana bamulekwa teri kintu kirungi nga mwana kudda mu bazadde be ne bwe muli mukuza mutya ne muwa omugaati ne bata era batuuka wano okugattibwa oba ku graduation omwana n'ababuuza nti wadde mwanonda ku kkubo sinayo wadde senga. Kakati olwaleero tusanyuse nti famire bwe yavuddeyo neyamba Jackie. Kakati ebbanja lye bataasasudde eryo tugenda kwekwata ne Balaam tujja disasula. Akasente ke mbadde n'akafuna ku simu yange gibadde emitwalo 56. Waliwo abaweereza ennyingi, waliwo abaweereza 10,000, waliwo abaweereza 5,000. Mukama abawe omukisa. Kati tukkaanyiza bwe tuti ekirungi kati famire ya Jackie emututte. Nsaba famire ya Jackie bamujjanjabe naffe twongere omusabira nyina essuubi nti lulikya lumu nga Jackie tumulaba ku stage oba okitegeera ng'ayimba ng'agamba mwebale wabula kana akasente ke mbadde muwadde ebbanja lyali lya $2,240 eryo omukulu aleeteyo haafu nange ndeeteyo ki haafu bakigadde. Kakati zino ezibadde zizze olw'okwewala kino kibadde batandise tikirabika tuzisonda ki zo tugenda zikola ki kuziddiza buli muntu abadde atuweereza sente n'abayimbi bennyini abasonze n'abayimbi bennyini 95 nja kusaba Sophie abo abayimbi abali 95 bazizzeeyo mu kigambo kino nti Jackie famire ye yamukoze eki yamuteekinze on. Kati n'okusaba Balaam nti ebintu bino olumu kati nga bwovuddeyo okuyamba ate ne bagamba nti bayaayi omutima gwo obutafa nammwe mwenna abatuwagidde lwaki tuyisa abamawulire nti bwe tubanga tuddukidde ewa Jackie ewawaani ewa Balaam oba ew'omulala yenna Balaam n'agamba naye tuyambeko nsaba Balaam omutima gwe tegufa ate nammwe abatuyambye omutima tegukola ki tegufa. Leero Jackie ye bamuyambye tomanyi olulala twandigende wa Balaam kubanga ensi teyanditegedde singa simu abamawulire mu abasinga. So njogedde nnyo naye njagadde kutegeeza ebigambo byange si byabano ba Balaam. Nsanyuse nnyo nti famire muvuddeyo okuyamba Jackie era neebaza Balaam nti at least yatuzibudde ki amaaso. Abatuyise abagaye tebalimba social media nze kasomye ono takasomye ekyo atalina nti balimba beebuzaabuza baagala kulimba
sikiba nti Balaam nange twatuuse ku mbeera embi ennyo egamba nti olwaleero kyatuleese nabadde nsobola okusasula ssente ezo nzekka naye njagala nnyo shared responsibility olwo buvunaanyizibwa bwa buli munnauganda kubanga music wa Jackie yali w'abannayuganda bonna nga bamunyumirwa era nga bamuwuliriza kuba nabadde nsituka neŋŋamba nti kange neŋŋambe mukama wange mwegayirire nti Mr. President buno busente butono miliyoni 3 oba miliyoni 2 oba miliyoni 10 zisasule naye nayagadde kulaga abayimbi abawagizi baffe nti you can make a contribution and also to create awareness nti drug abuse is a bad vice actor ate ya bulumi so nkubiriza abavubuka mwenna abalaba emikutu gino egy'enjawulo mwewale okukozesa ebiragalalagala kubanga singa kikutuukako ojja kukitegeera mwewale kusaba sebo Mr. President mugambe tuzimba ennaasana tuzimba kyaki kyemanyi mwami president ajja kulaba vidiyo eno ate musajja mulungi ajja kujja kukyalireko era ojja mugamba thank you Mr. President kati nga temunnabuuza bibuuzo mpozi njagala kwongerako na kino nti Jackie amaze omwezi 10 e Lagos Hospital nyongerako okwebaza ku Dr. Simon nenteekako Dr. Galiwangu babadde bamujjanjaba nga n'ebiwundu ku mukono babadde bamutwala nga muteeka agenda muteeka buli lwakuna nebaza nnyo abakuma abayimiridde naffe mu kulambula Jackie mutusonyiwe tubadde tetwabayita naye nga tubaye tugezaako kikola kubanga abadde yeetaaga privacy kuno nenyongerezaako sebo Balaam ne Edinda gwayo badde mu theatre ekimuluma alina amawuggwe bagalwala something naye nga gyali ani Edinda gwo kozi ne kadi y'omukulu tonnagimala registration yakko eyo ku muyimbi wange ngenda zisasula kanzasula registration yameka mitwalo ena nsasula kadi ya mwami Museveni ng'omuyimbi kubanga alinayo ennyimba naye so nsasudde emitwalo gye 5 pa balance ne receipt so tusasudde kati memba mujjuvu mu kibiina ky'abayimbi so kakati ekyo nakyo tukimaze okoze bulungi so temudda mugamba nti ate mwami Museveni ye muyimbi waawa kati ye muyimbi era wa membership abusasudde njagala receipt ng'eriko amanya ge YKM Museveni nga artist kiwedde mzee ebibuuzo byammwe basebo tasasudde biiru yaki eyali Kavale Center gyetwagala clarifying ku bintu bibiri Musumba agambye family egenda taking on responsibility kubanga be bamutte mu ddwaliro agambye waliwo Muzirakisa so family ne Muzirakisa are they two different people oba muntu Muzirakisa ng'ayita mu family is that clear? Muzirakisa ng'ayita mu family but taking over 100% responsibility for Sister Jackie Chandiru. So from today onwards what do I see come about money working up agents? ekyomukisa omulungi wadde baziweereza omusumba Bugembe bamanyi wasangibwa oli wajja n'emesejji eti yamuweereza 2,000 kubanga giri 5,000 sisuubira abantu kuweera 1,000 kuba waliwo wa 3 waliwo yakuwa 3,000 ye nabasigadde babadde ba 2,000 3,000 2,000 n'olu10 naye abo be basinga okuba abantu balamu kubanga n'oyo omwana wa boda yayimira nayimiriza mwami Bugembe it's not state kizibu nnyo omwana wa boda okwata ebbiri ze n'akuwa nti 10 lwa kyaki okulaga abayimbi engeri gye babaagala so bwe muba muli waggulu eyo mwe basofi mbakubiriza temubeera na malala bwe muba muli waggulu eyo ndaba abayimbi bangi olina omuyitako mu jamu n'omugamba gundi Irene agamba fuck you mwe bayimbi mwe babagamba temubeera na malala bwe muba muli waggulu eyo temubeera na malala abantu bajja bayamba nga mukkirira wansi era kyekitategedde bulungi famire mugamba eyise ku mukutu gwa Facebook wategedde oba mubirayo ku Facebook n'omulwadde waabwe bamukutte nze kyendowooza nti buli abadde ambuuza Jackie ali atya nga mpulaninga nti nja kulaba mwami Balaam tukoleki tugendeyo naye nga muwe ennamba ya Balaam n'okwebaza Balaam kuba muntu mukulu wa kitiibwa naye nga ne bumuwaani amukubira nayogera naye naye kakati oba ekyansanyudde oba ekibi nti kati ne Balaam tamanyi Jackie ki tamanyi wali naye ku Facebook batulaze nti family yakoze eki era ne mu ddwaliro wabadde takoze ki tali essanyu lyange nti family
amanyi ebiseera ebisinga ebya Facebook someone asobola naga nti yabadde fake account nebakozesa okuyisobako naye nga tibamusazeewo mu ngeri bwekyo oli n'avaayo oluvannyuma naga nti Kakalamu omanyi oyagala nnyo okubuuza ebibuuzo naye nga kiri kimu ekibuuzo kiri kimu mwami Kakalamu omulwadde bw'obanga ali Mmengo n'ogenda Mmengo n'oteesa n'eddwaliro n'obabuuza mwagala ssente mmeka ne bagamba twagala M8 buli mwezi naye naye alina personal effects n'okicompoundinga nti kale 2 oba 2 zijja kukola ki zijja kumala bw'oba oli awo ab'Emmengo ne bakola ne bagamba waayo obadde okyasonda ssente naye okimanyi omulwadde bamututte jjo nti waliwo omuzira kisa akoze ki amututte amuyambye naye ffe atulekedde ki ebbanja tebalisasudde nze kwe kubagamba nti mujje ku ofiisi yange era oyo omwami yazze ne mukama waabwe omulala ne mbagamba nti ebbanja ngenda kukwatagana n'omusumba Bugembe tujja kulisasula kati nammwe abaleese 1,000, 2, 3, 4 tuzeeyanzizza sente ezo zigenda kukola ki kubaddizibwa Pastor Bugembe sente ze mwasonze zonna agenda zibaddiza n'abayimbi basonze emitwalo 95 nga we muwulire pulezidenti waabwe nazo bagenda kukola ki kuzibaddiza kati 2,40 zetagisa ngenda sasulako $1,2,2 naye Pastor Bugembe asulemu 2 ze $2,2,4 tubeere nga tetulina linnya bbinga abayimbi oba abategesi kubanga ekifo recovery center abayimbi mbalaba bonna babikozesa abayimbi abatonotono bakyabikozesa ebiddagala ebyo so enkya bajja tutwalirayo omuyimbi omulala ate bagana otuyamba so that is the reason why tusazeewo tukole ki lwaki temuzisasula twaba bali basindise lwajja ate era sitira ebbanja libateekusanjabwa jaketi ekifo ky'okuddiza omuntu eyatadde omutima gwe okubeera nti ne basasula oyo ze musonze ne muziwaayo then balance ne mumugabanya Balaam wamu ne Pastor Bugembe. Actually ekituba tukola Pastor Bugembe kino kitwayagadde nabadde nsobola ozisasula nzekka naye shared it all on it's okay balike baba abu kati nga live wire wa propose nti sente zino tuzizeeyo ng'omukulu Kakalamu bw'agambye tetumanyi ebyo bya posti oba batuufu oba si batuufu naye kibeera eri muntu okukuba essimu naga nti banaye ku bbanja eryo otusegedde ebbanja eryasigadde muki mu ddwaliro omusawo waali ezange muzikole ki muziteekeyo ekitegedde kyegamba naye nze kyenasabye nti okusinga okulabikaga nti tubadde tusonda eki sente nga ate nsobola ozifuna nona nsobola ozifuna ezina entonotono zo omuntu bamudize sente ze kubanga posti eri eraga nti bannaye tubadde tubba sente zaki z'abantu omuntu yabeera yaweereza sente ze kubanga okiyinza okulaga nti mwanyize ne mukikoleramu entondo so mubaddiza sente zaabwe temwagala naye ate bwe mukikozesa omugaso lwaki zibadde ziweerezeddwa kubanga either way eryo ebbanja libadde lirina okusasulwa ate ku ezo sente ezisondebwa so how about you tell the people nti mubutuufu omuntu bamututte naye ate wabadde walinayo ebbanja bweriti n'omusawo wuyo azze ateekeddeko nkuwulidde bulungi omuntu ankubire okitegedde eyampeereza ki sente asobola okuŋŋamba tibannaye ezange muzisasule kuki ku bbanja neme kubanga agambye nti bannange bamuyambye nezino tuzisasudde eri musumba kanyongerezeko ku ekyo omwana oyo kyagamba kituufu kati ng'abayimbi omuyimbi tasobola kukola ntondo kubanga leero lwajjako enkya lwa mulala so kiba kikyamwe kuba gwe oli muyimbi mu kiti kyoli musumba oli treasurer naye ate oli muki oli muyimbi ba treasurer sibwerabira kati bana abayimbi abaliwo munnyonnyolerera emitwalo 5 kakati bana abayimbi abaliwo 95 kyabwe tuzikwate naga 5 goli naga mobile money tuzigateko wamu zibeere emwana nyongereko nawe oyongereko ono omusajja ave wano ne sente zaako agende naye one tetukyayagala muntu kutuweereza ki
sente okujjako olwe tulidda batuwulirize era tujja kudda nga waliwo ensonga endala batwetala nkyabuliko nnyo. Okay, katono nnyo. Ye tuwuliddeko leero nti Evelyn Laguna emulwadde. Lwaki naye temukwatiddeeko? oba babadde bakyaweereza abaziweereze pulezidenti w'abayimbi bazitwalire Evelyn Laguna mu ddwaliro. Ate mumpuliriza kati kola mulimu ki oba toyagala kirina naye ekyamazima Evelyn ali bubi ali bakita batya bagenze mulongoosa alina problem mu mawugwe naye kati okugamba nti munete sinamanya kiteyeetaagisa kuba eddwaliro lyalimu lya bannange oyinza n'osondera omuntu n'anyiiga nagamba nesiri bubi kunteekeyo kunsondera bw'anaaba asabye tugenda mulaba leero pulezidenti anadda bw'anaaba yeetaaga obuyambi bambi tubegayidi nnyo tugenda kujja gye nze waliwo omuntu yangamba talina renti nemuyimiriza ku kituuti nengamba nayo talina renti naavaawo ne renti wa mwaka nampeereza message nangamba onswaza otya okusobola kati tojja kusondera muntu ojjako ngaagaye nti baneneeta gandi baali bulungi nemugamba zize naye teyazika tetukozesa mukisa guno okugamba abayimbi abo abali ku faamu zammwe ez'enjawulo kuba buli muyimbi alina faamu enaku abayimbi abali ku faamu z'enjawulo nti muve mu okuwanika ebire muwanika ebire mulina bye mugaaya mu makinya mu kibaati bawanika ebire all the time banange mulekerawo tutawaanya nze njagala nzije okusondera omuyimbi nti omutima gumuluma naye nti ono yeekubye empiso nti anywedde n'ayitawo banange guno gwe guba gusemba kubanga mubikola mumanyi nti bigenda basula eddalo tujja tandikana kuba bukubi kibooka I think mwami omusumba nja kusaba gavumenti etuyambe kwate kibooko usanga omuyimbi anywa enjaga oba akozesa ebiragalagala bamukube kibooko kubanga muli example eri abaana abato bano abalala babeegomba abeera ku nkwacyo bagita nkwacyo bagamba gwe wenna atanatandika ku drugs totandika kuba bw'ozitandika nzibu nnyo okuvaako ate ziri expensive zigenda kukostinga obulamu bwo bwonna bye bagamba nti drugs zikola eddoboozi zikuwa whatever it is all about gwe ng'omuntu omutima gwo gugamba ki zino okwekwasa katonda at the end of the day kyekisinga obukulu naye drugs it is just a catalyzer kigenda kukuleeta ekyo kyolina already so kati bw'otuula n'osaba katonda n'akuyamba osobola okusitula ekyo kiri mu ggwe n'okidevelopinga mbasaba temutandika drugs oba nga tonnatandika naye nga naawe gwe yatandika there's still a chance okuzivaako naddala nga tezinnakuleetera kibi kutuuka kuweebuuka mu bantu kutuuka kweswaza kutuuka kussa kugamba nti kyonna kyekiri I think you can start now bakansilasi tulina bangi nnyo musobola ogenda mu homes nga zino ne mufuna help mukoze office yaffe tusobola obba tusa alliance nnyingi nnyo ze tukoze mujje tubayambe kyonna kyonna kitandika naawe gwe nti njikiriza okuva ku drugs banayite mulimu kalungi n'akamu muzikozesa pozi n'okugamba omuntu bw'oba ogudde mu kinnya ng'olwedde gy'oli kasitooba ng'oyagala kukuyamba watuukayo oti kakati kasitooba imwana emunyambe gukusinga watuukayo oti kasitooba ng'oli mu kinnya ng'oyagala kuvaayo nze ndowooza totya kusaba kukuyambako nti bane njagala kukivaayo ekyokubiri nyina abantu bentera okugamba nti omubiri gwo guno buli muntu aba n'ebirooto naye emmotoka yo yokka ekutwala ku birooto byo kasi tekurashinga oba okitegeera when you crash it you can't go far so mukama ababeere